Kale banayilange balamusizza ndowooza nze always wabeerawo opportunity ng'eno ey'okusharinga ekintu ndowooza nze ndaba nga we opening to all of us okubaako ekikuli ku mutima Mukama kyayagala oyiseewo. Usually tugenda tulowooza nti obona kubanga weetegese nnyo oba sometimes oba teweetegese Mukama wabana kyayagala oyiseewo. Always feel free to share kyengenda okukola olwaleero naye ebyokusharinga olwaleero nze mbaana bingi kati nga babanondeko kiruwa kandabe eyo binyitigasa okufuna wano nekyo ekirungi byonna bibeera bikonekitinga omulundi guli as nga twayogera bwenayogera twayogera ku hope twadiscussinga ku ssuubi ery'omukristaayo lyalina okuba nalyo nendowooza nti okukkiriza kwaffe ffenna abakristaayo kuli best ku ssuubi of sorts. Bwe toba na ssuubi kizibu okubeera omukristaayo oba omukkiriza mu kintu kyonna, naye ffe tulina omukisa omulungi nti Mukama atuwa essuubi mu kyawandiikibwa lyetusobola okusharinga ennyiri nnyingi eziyogera ku ssuubi. Twala buli lunyiri Romans sura 15 ku lunyiri lwa 4 olwagamba mu luzungu nti whatsoever things were written aforetime were written for our learning. Ebintu ebyawandiikibwa for our learning, that through patience and comfort of the scriptures might have hope. Ebyawandiikibwa bino nga bimanyi Bayibuli tujja nisoma buli lunaku, ekigenderezo kyayo kwe kuzimba kukkiriza kwaffe. Bw'osoma ekitono ennyo mu Bayibuli n'osoma kitono, okukkiriza kwo n'essuubi biba byenkanaba, biba bitono ddala. Bwe tujja nisoma Bayibuli netugisoma busomi nga novel naye ntugistudyinga, okukkiriza kwaffe n'obukristaayo bwaffe batandika okumenga amakulu agaddala ddala. Pawulo ne abayigirizwa baffe bendera kubaako ebyokulabirako bwe baasooka okulaba Yesu, sirowooza nti baali basobola okuwaayo obulamu bwabwe okufiirira Yesu, naye the more they spend time with Christ ne babeera na Yesu ne bamulaba ng'agenda mu ggulu ne basigala bakola omulimu ogwo, baali willing to die for the faith they had in Christ n'ebigambo eby'essuubi bye yali abayigirizza. Tetwawukana nno n'abantu abo, tuli mulembe gwa myaka 200 okuva Mukama waffe yava ku nsolo, naye naffe essuubi lyaffe lirina okuba nga tusobola liyimirirako bwe kituuka nga waliwo salesale either your life or Christ. Naye essuubi lyaffe okuzimbibwa obulungi okuba nti osobola liba lirina okuba nga libesi mu byawandiikibwa bino, ng'obisoma nga bimenga sense, bw'oba tekimenga sense n'osoma n'ostudy nga Mukama n'akubikkulira. Essuubi lyaffe luzimbira. In other words, kyengeza kugamba nti we on the right track wano we tuli. Bwe tujja buli lunaku ne tugezaako kuyiga ne tusoma ku byawandiikibwa bino, Yesu nga tumusembeza. Kyandibadde kiggwanira nti bwe tusoma Bayibuli wano batuze wano owulira nga osembeddeko mu kumanya Yesu kubanga tekuggwaayo. Tosaga nti Yesu nze namusomako kati natuuka ku ddaala lyemba nga seetaaga kumanya oba kuyiga. Ffenna okugenda otuuka tulinga entaana yaffe oba Yesu najja ku bire, tugenda kubanga tulinga okumanya Yesu, muyiga n'omwagala as we study his word. Era ekyokola mulungi ekigambo kye tekikyuka. Era nayogerako wano omulundi guno nti ffenna abali ku nsi olwaleero, ffenna billion tuli 7, ffenna abali ku nsi olwaleero tewali yaliwo nga Yesu waali, naye nga ate ensi ejjudde abakkiriza bonna n'amakanisa gonna gazimbiddwa ku kigambo ekiri mu Bayibuli wano. Era kyovola ndi oli bw'agamba nti wano ekigambo bwe kiti ng'ate Bayibuli si bwegamba kyangu okugamba nti owaayi Bayibuli wano nga yisomera egamba kira kubanga Bayibuli weeri original gye tuzze nga somero yanga tunazaalibwa tuzaaliddwa Bayibuli y'emu. Kale ekyuka n'ebigambo bakyukamu ne bakyusaamu mu interpretation kubanga olulimi lukyuka, naye nga message the gist y'emu ya bulokozi mu Yesu Kristo yekka. So essuubi lyaffe nja kubakubiriza nti liri mu kigambo kya Mukama waffe, okisoma ne tukitegeera na becoming a reality to all of us. Era enkola nnungi etujja wano buli lunaku ne tubikola ebyawandiikibwa
we expose ourselves ebiyingira ebirayingidde ne bisigala naye ati sokoze ki olina acquaintance eyo. So kyenjagala okwogerako ku bantu bakyogera kuli kyessuubi eryo ntulaba nti ffenna tulina essuubi naye ngaekyo etwali kyasinga obukulu nti kyenalaba kinalinjawo okujjayo yadda nokukubiriza abaganda bange lwanyinaza bali ono ku mukutu nti essuubi lyaffe lirina kubanga lizimbiddwa mu Yesu Kristo first n'ebisuubizo bye. Kati bino ebirala bijjirako benefits bayita benefits ng'eggulu nga obulamu butaggwaawo nga ensi empya byonna ebyo biri secondary to the point nze muli nkuba ekifaananyi nti Yesu ng'azze tugenda kuba tumuwotabuliro nga twewuunya Katonda eyatutonda nakka ku level yaffe asobola tulokola. Kati nga naye ebirala ebyefe beggulu bifaanana kyanga tulinava kudiwa attention egira kusooka kuba ku Yesu. Nze wendaba mu kifaananyi kyange nga ntunuulira oyo nga si mu Russia time ate time egenda tuggwako ng'ebiseera alina kubanga atukinyi kubeera naye oyo Yesu ekyakaza tuyiga omwagala n'okwagala okutakoma nga bwe twagala. Okukkiriza kwaffe kutandika okwanguwa kubanga he becomes a real role model, a living example who sits and resides in our lives. Mukama abeera mu ffe through the Holy Spirit. N'ayongera otumanyayo okutuzimba tugenda kubanga tulina Yesu yatufiira essanyu lyaffe okusinga byonna then ebirala nebikola ki nebijjirako. Nze essuubi lyange nandyagadde ffe n'essuubi libeere mu kulabika kwa Mukama waffe omulundi ogwokubiri kubanga singa katutanda Yesu n'atalabika mulundi gwakubiri ffenna abali wano tuba tugenda kuba miserable, the most miserable people that ever lived on this planet. Kubanga ensi etusubye ebyensi tubyeganyisizza in vain. Naye Yesu ekyomukisa omulungi nga bwe yabya entaana eri n'avaamu ekyo kituwa essuubi nti naffe entaana zaffe zigenda kwabika nga atukime kubanga tusubira agenda tukime. So ffe abakristaayo tuli banjawulo oba tuli mu nnaku oba tuli mu mbeera efaana etya essuubi tebira taaki teminu lisinga era tenina likwatiddwako kubenga olwadde essuubi lirina kubanga lyoddamu liramu kubenga oli otya embeera yonna essuubi you should not lose that hope oba tukkiriza nsitaani kubbako ssuubi lyo kubanga bakikubbako ekyo ekyobugagga obulamu bwaba akoze eki ababwami kafunye akanyiri kamu wano musonyikola introduction empanvu naye ngikolera kuba nti badde nsuubira nti as I speak olwo bannaffe bajja kwengera okujja katusome olunyiri olwogera ku ssuubi wano era olunyiri obaani ane bajja omuntu abeera ne bayibuli awo ng'asooka kubikolayo n'asoma eri Abathessalonike ekisooka olunyiri lwokuna essuula eyokuna olunyiri 17 Thessalonike ekisooka 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 mu Luganda oba mu Luzungu naye bwe tusoma mu Luganda kijja kuba kirungi kuba nti wano gira mu Luzungu. Essuubi eddamu tewali kirina kikola ki kulituuka kulikwatako dandi kutunyagako. Essuubi lye tulina mu bulamu bwaffe Mukama lyaplantinze mu bulamu bwaffe tewali kirina kulitubako. Wali atuuseyo mu Thessalonike ekisooka bannange olunyiri olwokumesa tulabe ku ssuubi erera. Kati nze bwe mpankola okwogera nja wabeerako olw'okusoma ekisooka essuula 4 olunyiri lwa 13 olunyiriri lw'13 lugamba luti naye tetwagala mmwe obutategeera abooluganda ebyabo abeebaka mulemenga okunakuwala era ng'abalala abatalina ssuubi. Akagamba ako Pawulo atugamba tayagala tubeere banakuwavu singa abataasoma singa abatalina mirimu singa abatalina famire wabula nga abatalina ki
Essuubi. Essuubi. Wadde okufa kubaddewo naye tetulina kunakuwala ng'abatalina essuubi, kubanga tulina essuubi nti wadde n'entaana weeri naye waliwo okuzuukira okubulamu era otugenda okutugatta n'ani? Ne Yesu Kristo Mukama waffe. Essuubi lyaffe lye litwawula ku bantu aba bulijjo ne ku mbeera eza bulijjo. Pawulo n'agamba mu Abakristaayo abalina Mukama waffe temulina kunakuwala ng'abatalina ki? Essuubi. Wadde oli afudde, Yesu onakuwala kubanga omumisinze, naye oba olina essanyu tiki? Omazuukira okuziika gye kuli, era Mukama waffe agenda kumuzzaamu obulamu amukomyewo. So bwe tulaba tunakola mu mbeera essuubi lyo tetulina mu kuzuukira mu Yesu Kristo ani kisomo ky'obulamu. Essuubi ddamu. Not even death can interrupt that. Or can take it, can rob it from us. Essuubi ffe Abakristaayo abakkiriza abamukama mu lunyiriro lugambye akapaata akasembeyo kagamba nti that you sorrow not even as others which have no hope. Abantu abalina ssuubi, bonna butalina ssuubi bannange ndowooza si bwangu. Simanyi any one of us has been in a situation where they had no hope, where they were hopeless. Ebyensi biganye ate balaba bangi ebyensi biganye naye n'ebyeggulu talinayo kisuubi kati nga ensi eno gy'alimu that is it nga taginyumiddwa ate nga talinayo essuubi nti manyino nga biwedde kasa wali ekijja mu maaso. Especially me, ekyo kyenkimpa amaanyi ne bwe nzuuka ku makya ebirowoozo ne bitandika okubeera shaped zijugana Mukama waffe akola ki? Ajja mangu. Era bannange nze bakubiriza buli Mukristaayo ekintu ky'okujja kwa Mukama waffe kibeere centerpiece mu bulamu bwaffe, central, kubanga y'ensonga lwaki tuli Bakristaayo. Climaxing into the coming and the return of our Lord, which is soon. Kati bwe tutakoma kutayogera ku kujja kwa Mukama waffe n'abalala batamanyi Mukama waffe tusabalabula kubanga ffe tuli excited. Bwe tutabeera excited mu ssuubi lyaffe nti Mukama waffe ajja mangu, tetusobola kusherenga bigambo bino abantu balala ebimenga makulu galyawo kubanga gaye Mukristaayo ate kino ate ndokoka ate kisobola naye nga tamanyi nti at the end of it all tulina reunion gye tulindidde ya Mukama waffe ajja. Mukama kyava akkiriza okutuwa obunnabbi okulaga nti ebiseera bye tulimu biraga nti okujja kwe kuze kusembedde. Bwe bijja ebiseera ne bifumbirwa nebanga nga tetunaye wala we tutunudde nga tetunuulidde eggulu nga jjo wali mutejja agambye nti yadde asaba n'alaga nti ebiseera bino amaaso gaffe gabeere waggulu. Embeera erimu ensi nakubanga etunza birowoozo biffe nti Yesu essaawa n'akola kyajja kubanga yagamba bw'ati ne bwadde bw'ati. Okujja kwa Mukama waffe kubanga kwe kutuwa essuubi kwe tuzimbira ate bwe tutegeera nti kuli kumpi then tubeera excited. Hope yaffe nebanga ekola ki? Ekula. Hope nebanga ekola ki? Ekula. Tulina okubeera excited, si kutya naye excited about the return of our Lord. Yagamba ningenda obateekerateeka ebifo twali mu kanisa twakungana nengamba anamanyi my favorite verse omukyala Kasina aga njimanyi and she knew it. Yokaana essula 14 olunyiri olusooka okutuuka ku lwokusatu awo agamba Mukama temweraliikira bemba zaabwe temwezeeraliikiranga, ngenda okubateekerateeka ebifo naye ate nga ngenda okubateekerateeka ebifo ndikomawo nate nimbatwala eyo gyendi nze nange gyendi mubeereyo nammwe. That is hope in the eriyo Mukristaayo yenna nga tugamba ekiseera ekyo kijja ddi Yesu okoma ddi okutuukisa ebigambo ebyo naye bitwerodde mu nsi bitulaga nti ekiseera kikoze eki kituuse. Bunabbi butulaga nti ekiseera kituuse. Essuubi lyaffe lirina okunywera bunywezi so si kunafuwa bunafuwi kugibwamu mpewo nga baluuni. Lirina kuba nga litumbira butumbi kuzimba kubanga yagenda otuteekerateeka ebifo akomawo nate atutwale eyo gye tuteekerateekera gyali naffe tukole kitube naye okumala ebbanga lyengana mulowooza. Forever.
forever. Nga bino byonna tufuma bifume. Nanange, that is to me, that is a hope that is solid and one can take to the bank. Eri buli mukristaayo ali wano, ebirala byonna tusobikola tubikole byonna, tugabira abaavu ebyokulya, tulabire abalwadde, tubakyalire, tusabire bano ne bali, naye nga tumanyi nti Mukama waffe akola ki? Akomawo okugabira abantu ebyokulya n'ebiki abali mu bwetaavu, si kya lubeerera, kirina we kigenda koma, naye ekyolubeerera yo yajjako ki? Kubire. Kati tutegeeze n'abalala bano tugabira ebyokulya ne tukyalidde abalwadde, nakyo bategeeza nti munnange oli mulwadde, naye Mukama waffe ekyomusomo lyakola ki? Ajja mangu. Are you ready? Are you ready? Gyo twalabye olunyiriro Titus 2:13 tugamba nti ki? Nti looking for that blessed hope. Bible is a blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Tito yawandiika ebigambo bino ng'agamba ntunuulira eggulu, atunulira for that blessed hope. Muganda kisomya atya? Sikinaano mu Luganda. Tito 2:13. Kino lino essuubi lina okuba mu bulamu bwo, ku lulimi lwo, mu birowoozo byo. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God. Who is the great God? Who is that great God? Jesus Christ. Jesus. Kwanti tubawola na kitaffe ne ku nsi kuno bwe yali kuno jo twatogera ne Reverend Pastor Gonde twogera ku Yesu atugamba nti Katonda yali wamu yali mu Yesu nenga mubiseeko obuntu. There's not been a time of separation. Era time of separation wakati wa Katonda omwana ne kitaffe bwe yaliwo, yali ku musaalaba nga Yesu aliyetise ebibi byaffe, kitaawe n'amuleka n'akaaba ebigambo ensi yonna byemanyi. My God, why have you forsaken me? Kubanga yetise olwo yali yetise okuddugala kwo n'okwange n'okw'ensi yonna, bw'alyoka abonerezebwe mu kifo kyaffe. Ffe tuleme okukola ki? Okubonerezebwa nga bwe tugwanidde. So we surrendered ebibi byaffe byonna n'obunafu bwaffe bwonna tubikwasa Yesu. N'akubibwa kibooko twandikubiddwa, atugulirwe ekkubo. Essuubi eriddamu. Kati okwagala kumiitinga omuntu oyo, Yesu oyo, kyekitukiipinga nga tugenda buli lunaku, kyekitutwaza, is our fuel. Yatwagala ennyo bw'atyo, ate atugamba akomawo. Let's make the noise. Let's make the noise eri abantu okitegedde Yesu ajja, omanyi Yesu ajja, Yesu akomawo. Oyo gwe tukkiriza bulijjo gwe tulaba nko tugenda mmulaba. So nzijukira bwe twalinga abaana bato mu Kisulo, nze nasomera Matale mu Kisulo. Of course nagenda ne Buddo mu Kisulo, naye walinga okyali muto mu P5 abo Kisulo nga kyamaanyi, it affects bwogera kutulera n'okudamping eyo. Olaba ng'ensi ekomye. Tona kumanyiyo olaba yo, of course mwe abaana biki naye niwe otandika okumanyiira okusettlinga yen. It takes time. Ng'olina ekiwubaala ekyo, separation anxiety nga tebabitunywera kikire, obeera ng'olinga omulwadde naye nga teweeyagala. Naye wabanga wabulayo weeks nga 2 emu tutanza okugenda okummulaba, mumanyi nti mugenda kummula. Ebbugumu lyatandikanga okutandika bakabugumirize biki okutuusa ku lunaku luli taata we mwalaba nga emmotoka nga ezze twaziniraga kkubo wali ejja nogesa si yeeyo, ejja nga si naye ng'omanyi kyajja kujja. Wabangawo wansi ne okwahe Mukama muzeeyi atafunanga time kujja kukima kuolwebya n'okukima n'olya ng'ensaata ekomedde ddala n'akukimenkeera. Niffe Abakristaayo, home is in heaven. Home is in the new world. Mukama gy'ateekedde. This is not home. Era bwe tugende nga comfortable, stand watwagala tubeere, let us not be comfortable. Kubanga home eriddawa mu ggulu ne Mukama waffe. That is our home.
in the new world is our home, not this world. Ifanana ngazi war zone because it's a war zone. Stand one walwanya kwanda sakulwanya mugulu elemo kati wanoli abantu bakatono kamba iganyi kamba lage kichendi entalo ndwadde bitibiki. This is his territory, but not for long. So anyway, njogedde nnyo saa ziri 9:39 kati mukamba oyo olwongera ku kino tuwongera okubaganya ekyoza mutana idea ku kyenjogerako engeri kimukwatamu is okay. So kikubaganyako ekirowoozo. Paulo tetwali fekka. Paulo mu 2 Timothy olunyiri olwokuna 2 Timothy chapter 4 verse 8 nabyagamba nkyano yigago badde osoma watadde ku screen wadabe noya ku screen 2 Timothy chapter 4 verse 8. Essuubi eritulaga nti tuli ba mu nsi muno Paulo yalirina naye tetuli fekka. Timotheo ekyokubiri ssuula 4 olunyiri lwa 8. Okay, lugamba bwe luti. Kaakano ekisigaddeyo engule enterekeddwa ey'obutuukirivu. Mukama waffe gy'ali mpeera ku lunaku luli. Kandi awo mukakulu nnyo akalunaku luli. Genda maaso. Asala emisango egy'ensonga so si nze nzekka naye era ne bonna abaagala okulabika kwe. Erinnya lyo tekuba mu abo abalala abaagala okulabika kwe. Paulo yalekawo that provision. Naga nize engule entegekeddwa ku lunaku luli. Di Yesu ngaze kubire kutuwa buli omu empeera ye. Engule egenda okubeera Paulo si ye yekka. Ne Fred Senoga Makubya mbaka wa Ssaabasajja Kabaka alindidde engule Mukama gy'alikola ki gy'alimuwa lunaku luli. Maama wange yebase mu ntaana ayirindiridde engule Mukama gy'alimuwa ku luki. Christina ali ku mukutu wano alindiridde alina okulindirira olunaku luli engule lwerimuweebwa si yekka. Ne Nanti Gladys ne mukulu Brian Kiwa n'abalala bonna abalindiridde okulabika kwani kwa Mukama waffe Yesu kuki kubire. Essuubi lyaffe lyonna lya Paulo mweyali yaffe emyaka meka lyali alindiridde nga liri mu kulijja kwa Mukama waffe okumuwa engule eyo si ye yekka ku olwo. And it will be exciting. It will be an exciting moment. Nga buli omu akukwata ate zonna nga tezeefaanagana kubanga buli omu engule ye esinzira ku mulimu gwakoze eki gwagenda okuba. Era bayibitoga tewagenda kuba muggula omuntu atalina ngule. In other words, bw'oba tolina mulimu gwokoledde Mukama waffe mu ggulu teweetaaga kubeerayo. Buli omu agenda kuba n'engule mu ggulu nga buli omu tezenkana naye amunne kubanga is based on omulimu gwokoledde Mukama mu buweereza bwo. Kubanga ffenna tujja mu bukristaayo we are not spectators. We are workers in the field. Mukama yagamba mugende mu nsi yonna mugulire enjiri. Yatagamba bali 12. Yali agamba buli omu. Yali agamba gwe nange. Tetwerabira kuvunaanyizibwa abaffe buli omu ali ku mukutu wano okuvunaanyizibwa okutambuza ekigambo kya Mukama waffe eri ensi yonna. In others eri abo betusanga. Paulo yalina essuubi agamba nti for on that day agamba nti hence therefore it is laid up to me. There is laid up for me a crown of righteousness. Engule y'obutuukirivu. Which the Lord, and Mukama waffe Yesu Kristo, the righteous judge, shall give me at that day. And not only me, but unto all of them also that love is appearing. Tuli mu kibiina ekyo kati bwe kyembadde mbagamba kyembamba kubiza amajjukiza baganda bange tulina okubeera excited about our Lord's appearing. Ne Paulo yesunga okujja kwa Mukama waffe okwo naffe ate ffe abatuzembedde abatugidde dda mu biseera ojuga nti twasoma ekibumbe kya Daniel kiraga ebiseera eby'emirembe gyaffe gyedi tuli ddala mu kiseera ebikola ki ebisembayo
kati fe abali ku biseera ebisembayo twandibadde more excited than Paulo. Twandibadde more excited n'abaaliwo edda luli nga bamanyi wakyali olina okubeerawo before Christ comes. Ekyo essuubi eddamu bannange essuubi eritulina okujja mu buli bwaffe ne tukola kye tukoze ne tulina ne twebaka nga tusuubira okujja kwani kwa Mukama waffe omulundi ogwokubiri. Wano omusajja mulala agamba nti it is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord. On Lamentations, Omukungubazi agamba, it is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord. Kansanyusiza nnyo. Anti betyo ey'Oluganda wadde osoma wali? Yes, sir. Okay. What do we like? Agamba, it is good that a man should both hope and quietly. Wano bagamba man agamba man and woman. Lamentation Luganda siye gondi. Siye lamentation. Mulanzi sino Mulanzi. Omukungubazi, yeah. Okungubaga. Chapter bayita Mukungubazi oba mula. Mwami sendo zo bolu na lusomere. Lamentation 3:26. But the 3:36. 3:26. Okay, kasholabe. Okungubaga. But you could myself. Kiri mu ndagaano nkadde. I know. Oba twandibadde tutyanga mwami sendo zatali. Okay. Chapter 3. Yes, chapter 3 verse 26. Okay. Egamba bweki 26. Egamba nti kirungi omuntu okusuubiranga n'okulindiriranga obulokozi bwa Mukama ng'agumiikiriza. Weebale. Agambye ate? Kirungi omuntu okusuubiranga n'okulindiriranga obulokozi bwa Mukama ng'agumiikiriza. Kaakati tuli Abakristaayo ffenna. Enjawulo eriwo. Abamu tetuli baki balindirizi. Tuli awo tulibeera mu kigrupu kyaffe kikosa ffe tukola bye tukoze ebyobukristaayo bina bibeera naye ng'ekyokulindira Mukama waffe kiri ku second tier. Tetukirowoozaako tusobola okujja ne tukuŋŋaana naye ekyokujja kwa Mukama tajja n'okulindira nga tekiri we kyandibadde. Omukungubazi ono agamba kirungi. Agamba nti kirungi okubeera ddamu nsome banze na mu Luzungu agamba kirungi okukola ki? Kirungi omuntu okusuubiranga n'okulindiriranga obulokozi bwa Mukama. Nanga nti bannange ku Sande bwe twagenza okusaba wabadde omukyala mukadde kati pasi abadde abuulira nti Yesu akomawo mangu. Bunayima eri gye yabadde n'agamba nti I've been waiting for a long time. When is he coming? When is he coming? Mune bamufulumya mu Hey. Oh really? akoyo okulindirira. Akagambo kagambe patiently. Kadi yali abulamu kutegeeza nti be patient. Yeah, that's interesting. Yeah. Yes, olunyiri tukubiriza nga tugamba kirungi okuba n'essuubi naye n'okulindira patiently. Ate ntera okubuuza ekintu kino bwe mbanjogedde n'abantu. Omuntu okulindira Mukama waffe, how long do you have to wait? What's the longest you can wait? Yesu abagamba nti Yesu aludde kujja myaka emeka? Ennaku zino zijawera 12. Tewali alindiridde ennaku zo Mukama waffe n'alinda emyaka katugambe 13 ewacu oba omuntu 12. Ffenna tulina myaka 7 nkaaga biki ate kisooka nyina 15 tuba tetumanyira Mukama. Yesu tumanyi. Naye otandika okumutegeera n'okugamba nkomitize obulamu bwange singamba obadde myaka 3 oba 35 obulamu kali Yesu mutegeere. The longest you can wait is about 40 years. Say 50.
Is that too much weight ng'olinda eternal life oyagenda okukola ate nga nawe mu kaseera kolina okulinda olina okuba nga okola omulimu okutegeeza banno ku mawulire ki ky'olindirira si kudduka misinde yuka n'obulawo nga tebagambye ate tojja kuba mu ngulu nga tonangule ate nga tojja kubeera nga tonangule. So patience is part of this way. Ffenna abakristaayo abali wano we excited about Christ coming n'ebisuubizo ebyagala naye walina okubawo ka patience. Naye patience what time to reflect nokka kati nkoze eki Yesu watanajja naye kati kiki enkoze in the meantime ani gwe mbuulidde ani yuwa wensomye n'enywezezza nti asoose kubeera bubeezaawo nga tutudde butuuzi bannange. Essuubi eryo Mukama akola ki alitwetaaza okuba nalyo. Olunyiri tusobola okwongera kola mu Yokaana ekisooka essula 3 olunyiri lwa 3 anti beti gwe musomye olunaku 1 John chapter 3 verse 3. Bana naka comment kunyirizo nisoma asooka ongerako as we go. Tunainga theme eri kusuubi. That's what we're basically talking about. Okuliza obujja mu bulamu waffe. It's the candle that should be burning in our lives. A hope, that hope, it should never be out. Stancha akafuwanga n'akazikiza kubanga ekyobugagga kyokka tulina essuubi mu bulamu waffe mwoyo ajja kubira otuuseewo Yokaana ekisooka agamba atyawo. Agamba bw'ati nti era buli muntu yenna alina essuubi eryo mu ye yeetukuza oyo bw'ali omutukuvu. Amiina. There's a work to be done. Tetujja gamba nti kati tukola ki agambye buli alina essuubi lino tugamba bugamba n'essuubi lyange n'obeera awo n'olaaza n'oteekako TV wali n'olaba mawulire nkya n'omugenda okusamba akapiira n'oga n'essuubi. No. Waliwo okuba ne reflection. We have to do self-reflection. Nga tunoonya mu ndabirwamu ey'okukkiriza. Kyekitabo kyaffe Bayibuli eno etulaga wabwe tulina okutereeza. What to fall is behind. Buvunaanyizibwa ki bwe tutakoze in the meantime. Ebikolwa byaffe byebikola eby'obutuukirivu. Omukristaayo n'okuba n'ebikolwa naye nga byaki bya butuukirivu. Yesu agamba nzija n'empeera yange okuwa buli omu ng'ebikolwa bwe bikola ki bwe byali oba bwe biri. Olita kugambanga nti ebikolwa by'Okristo omukristaayo era akaba nabikolwa. Ebikolwa tebikulokola bikolwa byokka nga tona Yesu. Wabula omala okufuna Yesu Kristo n'aba ku ntebe yo okola ebikolwa ebyaki eby'obutuukirivu. You become obedient to him. You become subordinate with love to him. You become a slave of who? Jesus. Owa slave ana lwabale tubeera ngo slave bulungi naye waliwo tugenda ku mirimu ekisinga tubeera ba slaves. Bagamba waliwo ku mugenda ku ngamba neetenga break kubanga nakola shift ya 12 hours neetenga break asatu gamukazi nakuba kuzina ovate ku break namugaya you can't know to something a break ngabijina namga look if is member so akola kintu akola mu time ya break then it's not a break. Bw'ogenda kungamba nti mu break yo tula wali eyo tiba break. Bwe wampadde break eyo nokola mu kinja obanga nze ku mwezi n'enkomawo yeah, I can do that. Iba break. Tuli mu kind of slave system n'ogenda ku mulimu n'obeera eyo yakuddaka naye nga tosobola kubanga Mukama agamba nti onakuvaako saawa ezi. Yesu ye slave master omulungi. We are his slaves mu mbeera ennungi kubanga tatubonyaabonya. Atukozesa ebyo ebirungi. Bwagamba yimuka n'oyimuka togamba nti Yesu gundi gamba wange no. Tuula n'otuula. Jangu tugende noge Yesu yaza slave sister. Kubanga we tugaana obukulembeze bwa Yesu Kristo. Tewali middle ground nze sina bwengwa oba wa stand. Olunaalyoka akuntunduza n'okitegeera. Ate n'obulamu tulagonga tewakyali. Tubeeriba ebikolwa byaffe ebyobuweereza birina okufollowinga essuubi lyaffe. We have to be active in our faith, in our hope.
oba mukitegedde bannange obukristaayo bwaffe bulina okubeerako ebikolwa byabwo ng'olugero bw'osomera Lugambi agambye ate kaddemu awo agambye nti era buli muntu yenna alina essuubi eryo mu ye yeetukuza ng'oyo bw'ali omutukuvu. Amiina. 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 Kakati olunyi olusembayo then naye olunyi olusembayo luli mu Babbulaniya, Hebrews olunyi lw'omukaaga essula y'omukaaga olunyi lwa 11 Ababbulaniya kumpi awo nga wobadde Ababbulaniya essula mukaaga olunyi lwa 11 ye Hebrews Ababbulaniya okujja nga Trump asituzza erinnya asatu Gulf of America. Ndayinza kukyusa Ababbulaniya mmeka? Essula mukaaga olunyi lwa 11. Okay. Agambye bw'ati. Olw'ekkumi n'olumu lugambye bwe luti katuluwulirize mpola mpola. Era twagala nnyo buli muntu ku mmwe okulaganga obunyiikivu obwo. Okulaganga ndowooza. Okulaganga obunyiikivu obwo olw'okwetegereza ddala essuubi eryo okutuusa ku nkomerero. Essuubi lyaffe agamba Muzungu agamba and we desire that every one of you do show the same diligence to the full assurance of hope unto the end. Tesobola kuhopingako paka myaka egijja 5 kakati ng'omukyalo gw'ogambye yagamba nti where is he? I've been waiting. We have to, there's patience, there's work to do, okukola eby'obutuukirivu n'okugumiikiriza to the end nga tulaga nga tuli diligent nga tusaayo omwoyo nga ebyo bikola ki bitukiriza okutuusa ku ki ku nkomerero. Essuubi lyaffe linotutwala from the start to the end. End ekyomukisa omulungi eggwera mu ki mu kujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo ku bire bweggwera. Ne bw'oba ofudde olwaleero era essuubi lyo lijja kusibira bw'ozuukuka nga Yesu azze ku bire ogenda mulaba ku bire engulu eyo gifune. Kakati olwokuba time egenze omuntu tubadde boogera ku ssuubi bannange n'okweteekerateekera essuubi eryo eddamu tulina ffenna ffenna abali wano tulina tuli bakristaayo olwokuba tulina essuubi mu Mukama waffe Yesu Kristo n'okujja kwe n'okulabika kwe n'okutegeeza abala bangi beeteeketeeke olw'okubaako ogenda okujja olamu butaggwaawo. That is our message, should be our main focus in Abakristaayo. Gulisanzo oti any comment on this one, anything verse kikutteko? That would be a good time. Musonye badde obudde bwonna obusinga mututte naye bibeera nga tuyiga nga tukola studies. Suubira nti essuubi lyaffe buli omu wano Mukama alyongereko enno kitongole birowoozaako nti kyekyomuwendo kye tulina mu lugendo lwaffe olw'okukkiriza kyekyomuwendo kyokka kye tulina. Oli bw'akuggyako essuubi aba akuggyeeko byonna. Aba akuggyeeko byonna. That's why we need to okunywereza n'okutegeera bitukiza kutuzimbira essuubi lyaffe. Mukama abe omukisa. Amen. Njagala commentinga kakantu kamwe mpozi. Mukama yeebazibwe nnyo, twebaza Katonda olw'ebigambo ebyo bye tuwulidde. Mukama yongere okutuwa ekisa. Tubeere diligent mu kumulindirira ng'ebiseera bya Nuuwa bwe byali. Naffe tubeere part of abaliyingira mu lyato eryo. Mposinga bwe mpulidde nti topic yaffe ebadde essuubi mu Katonda, hope in God. I just wanted also okwogerako
kandabe ekitundu kino kigamba. Okay, that was very new. I just go there. Okay, but then njagala just twese munamaanyi ensi ejjula ebigambo ebitumalamu ennyo essuubi ebitumalamu amaanyi ebitunakuwaza naye buli ddakiika tubeerenga n'essuubi tetuli ffekka ne Katonda waffe bw'ali naye birabika nga biringa ebitunakuwaza n'essuubi nti Mukama Katonda waffe yabiwangula and we should put our trust in him nti asobola okutusomosa ekyo ekirabikanga olusozi gye tuli. Okay, Katonda mutuukirivu tayinza kwerabira mulimu gwamu. So yatubeere n'essuubi bwe lityo Mukama okumanya nti Katonda waffe talekulira, Katonda waffe ye tatwabulira embeera ne bwebanga erabika etya. Let us hope in God. Bible nawe egamba nti have faith in God constantly. N'olwekyo mu makkati mu bigambo byonna nga bitukubye ebyensi olumu okukkiriza kuterebuka n'owulira ng'oweddemu amaanyi, naye njagadde okwazaamu amaanyi. Have faith in God constantly. Mukama bawa omukisa. Amen. Nnyo tuyanziza nnyo. Pozi nze teekawee yange olwaleero mu topiki yaffe eno gye tuliko ey'okubeera n'essuubi eri nti okubeera n'essuubi tulina kubeera abagumiikiriza ate n'ekirala ebikolwa byaffe okubeera n'essuubi eryo tulina okukolerera essuubi eryo. Ekintu ekizibu ennyo mu bulamu bwaffe tulina ebikolwa byaffe birina okulaga nti tulina essuubi. Amiina. Awo nno kyensaba Mukama nnyamba nti ebikolwa byange byenkola biragenga omuntu alina essuubi. Amiina. Challenge amaanyi eri ffe ffenna y'amaanyi. Waliwo kyenjagala nange okusharinga before that okusaba. Twogedde ku bigambo bingi, essuubi, okujja kwa Mukama waffe n'okulindirira. Bw'oba olinda nalwawo nabeera nnyo South Africa balina nnyo public system, public transport system ennungi. Osobola okulinnya train, okulinda train n'ekutwala nagikozesanga nnyo, n'ekutwala gye byagala bakusomero bazikozesa nnyo. Ogenda train si yerinda gwe ogikola ki ogirinda. Oteekwa okuba nga weetegekese byonna ng'obirina. Waliwo lwe twaddukanga ng'essomero lyange yunivasite yali kumpi nnyo n'egundi oluyiri, naye n'odduka bw'oba tewagula tiketi yo ng'olowooza nnaagigula awo, oyinza okugira ogende mu gundi ogigule mangu nnyo etrain n'ekola ki n'ekuleka. Nti nga tulinda Mukama waffe tuteekwa okuba nga twetegese bulungi nnyo. Nga tulindirira okujja kwe tuteekwa okuba nga twetegese. Abawala bali be bayita 10 abalala abataalina mafuta baali tebeetegese. Omugole n'atuuka nga tebeetegese bulungi ng'ettaala zaabwe zikoze eki ziweddemu. Nga tuli mu kulindira Mukama waffe wadde tulina essuubi nti train ejja kujja, okwetegeka kukulu. Mukama atusaasira atuyambe tubeere okulindirira okwo nga twetegese, nga tulina ebisaanyizo byonna bwe checking etaala zaffe zaaka. Kubanga wano twayogera juzi ku kigambo ky'amateeka nti yemmira etutegeeza okuba wano waliwo okulongoosa
nteekewo kantu ge mateeka ga Katonda tutambulira mu Kristaayo era nga Mukama waffe bw'agamba ekyo ndo kikulu nnyo so kyenjagadde okwagala okukola kinti ebitabo ebyo bijja kubikulwa ebitabo eby'amateeka ku lunaku luli Mukama waffe agenda kujja naye tulina okubanga twetegese okumwaniriza okumulindirira n'okumwaniriza okumanya obumanyi ekyo si kyekikulu kubanga n'ensi ekimanyi Sitaani ayinza okimanyi ndi Mukama Yesu ajja kudda ate abantu bangi nnyo ababuzizza ntajja kudda naye akimanyi nti ajja kudda amulyoka amubonereza olusembayo naye ndowooza twetaaga okuba nga naffe ettabaaza zaffe zirimu amafuta Mukama waffe yeebazibwe bannange sebo Katonda neyazanya analogy ennungi gye ya train y'okulindira train naffe ng'Abakristaayo kyakulabeko kirungi kubanga waliwo information gy'olina okuba nayo okubeera ready for that train. First of all olina okubanga omanyi train gy'oyagala okulinnya n'ekyokubiri ng'onako idea ku time ki gy'egenda okukola ki okujja. Bw'omanya nti train ejja kujja ssaawa 3 kizibu okugenda ku ssaawa 12 n'oba excited about train egenda okujja ku ssaawa 3 naye bw'otandika kumanya nti ssaawa ziri 2 otandika okulaga obeera as time draws closer to time gy'osuubira eya train olina okuba nga byonna biwetaaza okweteekateeka wakola ki kuli in place. Naye n'omuntu akola ku ssaawa 2:45 amanya nti waliwo mwami ono ana gy'alinda ali wali ku ramp anaatera weetalodde eno ogamba mulyango gugisibira oba etandika kubeera excited ne kunyonyi kiraba nga time eyo ya boarding naata okutuuka. Ne Yesu wano train etuuka twetegese is that the topic, are we talking about it? Train are we talking about that oba tukyali mu bintu byaffe birala bya bulijjo? So njagadde nnyo analogy eyo nti ffe abali mu kiseera kino train ya Mukama waffe ng'ejja tiketi zina okuba mu ngalo olabika nga agenda okunya tiketi oli clean kubanga oli tiketi train zibatakkirizako bantu bajjama zibaako standard togira mu mpale nyimpi tokola bukito tojja ng'onya sigala ebifaananyi. I'm just giving an example. Tiketi train egenda muggulu erina embeera gye tusangemu nga tweteeseteese bw'oba osuubirako omwenge tegujja kubeerako kale bw'ojja n'eccupa yo ng'olowooza nti oli weetegese olinza train eyagenda muggulu esa okuleka because toli ready okyayagala ccupa yo ebifaananyi. I'm just giving an example. Nekyenga analogy njagadde nnyo but that tulina okweteekateeka okweganyisa ebintu n'okubeera bagumiikiriza mu Kristaayo. We can't have the world and have Christ at the same time. Abalala balina okuzibwa sigala segereti balaba n'okuzibwa segereti gaganze bannange Yesu mwagala n'esigala ebyo byonna birina okukola gy'okulwana nabyo. Abalala sina sigala waliwo embeera zaffe ez'obuntu okwegomba bwenzi whatever it may be obumu nga tubukolera mu mutwe nga Yesu yagamba otunira bano beegomba amaaso ne gagenda n'olipaka bagwerayo oba oyinze naye we have to do that house cleaning nga tweteekerateeka training egenda okukola ki okutujja okutwala muki muggulu nga Yesu yagivuga. naye azannyo that was very interesting. Kale mukyala Betty kale ndowooza olwokuna bulijjo tumanyi nti lwabeera dedicated to our children abakulu abato bayonka abatannazaalibwa bonna tubasabira era tetuyinza kuva ku mukutu guno nga tetusabidde basumba baffe. Kale ayagala okwetwalira omukisa okusabira abaana olwaleero n'okusabira abasumba baffe agende mu maaso n'ensi yaffe ebintu bisatu ati situbikooneka ebyo. Amen. Bannange kansabira ensi yaffe kale nga bwe mukyerowooza bannange. Katonda ffe omutukuvu omwagaba ajjudde okwagala okusaasira Mukama. Tukwebaza kubanga tuleseewo nga tukyali balamu
ife abagwanidde abasaanidde bangi abatakyali ku nsi kuno, bangi abatakyalina opportunity kumenga decisions either for you or not for you, but for you especially. Nga sitaani abakwakkudde ku nsi kuno, effe otuleseewo tukwebaza Mukama mulungi. Amina. Taata tujja mu ngeri njawulo, tuli bawonoonyi lukulu otumanyi Mukama buli omu omumanyi toli amutuukirivu, bwonoonyi bwa filthy. Naye twekaka mu musaayi gwe Mukama otutukuza, tusonye butali butukuvu bwaffe n'ebibi byaffe ebitumenya ebituzitooweredde Mukama mulungi. Ensi yaffe yonna tuleeta mu mikono gyo, kubanga ensi kati enyeenya. The whole planet Earth is convulsing. Nga bwe nabbi bwetugamba, kubanga ettutumu n'ebbugumu ly'okujjako kusembedde. Naye tulaba nti ensi ejja kalubanga tunajja era kye tulimu kati. Buli wamu weetaaga kusabira Uganda. Tuteeka mu mikono gyo Mukama ensi yaffe kwe tuva, abali ku mutukulano ffenna. Ng'eyo yava yatulema, nga yawambibwa mu ngeri etali ya buntu bulamu. Naye byonna biri mu mikono gyo Mukama obimanyi bya biseera. Tukyalina akalembereza Mukama bw'onookyuzaamu ku bintu Uganda, oba bukulembeze oba kiki. Naye byonna tusaba bikyuke lwawo mulimu gwo. Si kukyuka kwe tweyagale tukole nga bwe twagala, wabula bikyuke, enjiri egende mu maaso n'abantu bakolebwe. Short of that Mukama tuba tusabira bwereere. Ensi eyuga ekankana kubanga okujja kukoze ki kusembedde. Tuwe emirembe mutusobola okukolera omulimu gwo ogw'enjiri. Abantu bwe balokolebwe. Emirembe wano tugyetaaga Mukama Katonda ffe mulungi. Mu America ensi etabuse within 6 months is no longer recognizable. Nyefe abamanyi obwonna biri Mukama tubadde tubimanyi era nti tubadde bimanyi bijja. We have not been taken by surprise. Kubanga obiwandiika mu biwandiikwamu ebiri. Tumanyi ensi egendere, egenda okuba nzibu ddala nga tonaalibiswa ku ggulu. Tugenda kutuuka ku gye bayita midnight hour Mukama nga yakazigizigi. N'obulamu bw'abantu okutwalibwa olukukiza kwabwe ebyo bijja mu maaso tubisoma ku byawandiikibwa. Kati nga tusaba emirembe Mukama, tusaba emirembe mu bulamu bwaffe, kubanga ebiri wabweru w'obulamu bwaffe tebinaako maanyi na buyinza na busobozi. Naye ggwe yingira mu bulamu bwa buli kinoomu ali wano Mukama, otuwe emirembe n'ensi gye tosobola tugabira, wabula gwe gy'osobola tugabira Mukama. Otunyweze, otusembeze kumpi naawe, ogaziye territory yaffe Mukama. Tulina ey'okujjako egenda mu ggulu n'ebeeze ffenna tubeere nga tukuliyidiridde nga n'ebifo byaffe tubimanyi. Taata tuteeketeeko tuwe excitement eyo. Ebyensi birimu otubuzaabuza. Taata omulungi twagala bingi. Twetaaga ensimbi, twetaaga emirimu, twetaaga okulabira bannaffe abali mu bwetaavu Uganda na biki. Tusabira n'abo abali mu nsi ezirimu entalo Mukama, ddala muli ebidomola ebikubagiza ebbomu. Si za bigambo bugambo n'ebbomu okufa. Ukraine, 4 years of war. Gaza, I don't know how long it has been. Congo, Bikiu, Sudan, wa. Abo n'abantu b'Omukama bafiirira. Naye tukwegera ku lwabwe bonna. Emirimu egyo gibeerewo n'ensi yaffe erame. Mukama Katonda fuwakawo bujje. Ate ebyagala bikolebwa ne mu nsi Mukama mulungi gwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amina. Katonda ffe omuyinza ebintu byonna, ojja mu maaso go nga twebaza ekisa kye ekingi ekitagiruka. Twebaza olw'obulamu, olw'ekirabo eky'obulamu. Twebaza olw'okutugabirira mu buli ngeri yonna. Era tukwebaza n'akaseera tumaze wano okwongera okuyiga. Ebigambo bino bwe tubiyigayo Mukama, kabyongere okutukwatako. Tuleme kubitwala nga bya bulijjo buli lunaku. Naye omwoyo omutukuvu ayongere okutulumiriza bigambo ebyo. Kubanga tumanyi nti obubonero bwonna obulaga
okuddako tubulabye. Era Mukama Katonda nga tuli mu kiseera kino ekyokulindira tusaba Kitaffe ku bwaffe tetusobola naye gwe wekka gw'oyinza okutuwanguzisa, gwe yekka ayinza okutusobozesa. Omulabe Sitaani awuluguma ng'empologoma ng'anoonya gw'anaalya. Naffe abali wano tetuli immune ku ebyo oba mu nsonga z'omulabe Sitaani. Era asobola okujja n'atukwakula naye tubaza kubanga watufiirira era n'otufuula abaana. Twasaba Mukama Katonda oyongere okutuwa obukuumi bwo, oyongere okutuzimbako olukomera, tusobole okubeera nga tunywedde, nga tewali na kimu ekiyinza okutwawukanya kwagala kwa Yesu Kristo oyo omulokozi waffe. Tuli mu nsi muno Mukama nga tulina bingi nnyo bye twetaaga, era ebye twetaaga okusabira. Olunaku luno tusabira nnyo abaana Mukama bwe busika, naye abaana Mukama Katonda Sitaani abayigganya, kubanga akimanyi nti bw'ayigganya abaana n'abamalawo ekkanisa aba agimaze, kubanga ekkanisa ey'enkya. Tusaba Mukama Katonda osobole okutuwa amaanyi, osobole okutuwa obusobozi, okusobola okutuwa yonna byonna minisitule y'abaana eyongerebwemu amaanyi, naddala mu nsi muno omuli okusomooza okw'amaanyi, omuli enjaga, omuli ebintu, omuli distractions nnyingi nnyo, tekinologi n'ebirala, nga abaana tebakyasobola, naffe abakulu okuba nti tukyafuna